Program Jenvudde mutukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Jenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu. Oli ku 88.8 radio y'obujjajja nkwaniriza nnyo munaffe gwe atuwuliriza era nnyaniriza n'abo bonna abatugoberera ku mukutu gwaffe guli ku mutimbagano. Kale register CBS Digital, CBS FM UG official gwe mukutu gwaffe ogwa YouTube. Ate abasigadde Facebook, Twitter, Instagram tunoonyeze ku CBS FM UG. Nze musajja wa Kabaka Mirimu Matovu, omwana enzaala ow'Ennakita Kalungu Mumyuka mu ssaza lya Beene Buddu. Program Jenvudde tuyingidde ekitundu ekyokuna. Program eno nkuleetera abantu abakwongerako mu bulamu obwa bulijjo, byanfuna, bya bulamu, bya bulimi, byanjigiriza. Kasita abaaga omuntu oyo alina kyakwongera kupaka bwe nga baga nti agenda onoonye gundi abantu bamumanye yaani. Era nkakasa nti gw'omuvubuka atuwulira naddala omulembe omutebi. Bishop ono tunafundikirira naye onooba olina ky'omufunyeeko mu ngeri ey'enjawulo kusaasira Dean wa Cathedral Father Nicholas Bayego. Nakitegeddeko nti oli munafunafu mugonvugonvu naye Mukama afaayo tumanyi tujja kutereera. Puroguramu giweereza mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka, abantu ba Katonda naddala aba Orthodox. Manyi nti Dickson Kulumba munnamawulire munnange lumu Polcopius manyi nti owulira omubaka Helen Nakimuli ow'ekalangala ne mukadde wa Honorable Federal Ssekikubo. Puroguramu eno gibaweereza mu ngeri ey'enjawulo. Ali ku CBS nkyali ne mukadde waffe Ssabasumba okuva mu Orthodox Church. Tumunoonyezaako wano ku Nicholas Cathedral e Namuŋŋoona. Gwe muzemuulira bulijjo Bishop Jeronymos Muzeeyi. Era kamusaba ababuuzeeko ate tugende mu maaso. Mukadde wange nsekuulira bulungi. Atera nga bulijjo nzikiriza sooka okwebaza Mukama Katonda atusoosezezza okutuuka ku lunaku olwaleero. Tumusuute, tumugulumize era tumwebaze. Ekiseera kimu nandisabye nzikirize ate neebaze Ssaabasajja Kabaka ne puroguramu zonna ezikolebwa ku Ssaabasha olw'obulungi bwa Buganda. Muzaani gwe musalawo okulaba nti munaku zino zibadde munzijako ebyomunzijako ebyamawulire abantu basobole okubiwuliriza. Neebaza nnyo neebaza nnyo. Ate mu kaseera ke kamu nzikiriza neebaza abo abatuwuliriza kubanga olugendo lwetuyiseemu lugendo tulaba nti Mukama atukwatiddeko ate era akozeseza abantu be baayagala okutukwatirako. Bwe tuba tufunye akaseera nga kano okubyogerako twogera ng'alinga abeebaza si Katonda yekka naye n'abantu be yakozesa mu bulamu bwaffe tulaba nti tuseerwa olugendo lwaffe olwo ate era nga tukyali nabo. Olwekyo n'abatuwuliriza ndowooza batulaba nti wonna bwe tubadde tuteeka emigulu gyaffe tulaba nti Mukama waali atwagala era ayagala tugende mu maaso. Ne bwe kiba nti ebizibu tujja tusisinkana bibeera bingi ate era bwe kiba kyetaagisa akozesa abantu be ne balaba nti batukwatirako. Olwekyo olaba nti mu mukono gwoyo omuntu ali kumpi naawe emabega kwe kwagala kwa Katonda. Neeyanziriza nnyo neyaza. Weewaawo. Mukadde waffe Bishop Jeronymos Muzeeyi amaze okubabuuzaako. Bishop we twafundikira ekitundu kiri ng'engugu ogimyumyudde otumiddwa okukomawo eka e Uganda.
nga wenyumiriza Mukama byakusobozesezza okukola myaka 25 gyewamala Tanzania. Mwali ebyobulamu byajigiriza, okoze omulimu munene mu bakyala, projects zaabwe ebyo, tonde bw'ensoosi by'ebibira n'ebirala bingi. Mukama yeebazibwe nti kaakati wakoma wekka. Akasinga nno okunsanyusa n'okusanyusa abantu okuba nti ate era okyayinayo obuvunaanyizibwa, era omukono ogwo gukyayina ogusayininga oba tonnasayininga, waliwo ebyekwata nenda obuvunaanyizibwa oba oyina nga bunene. Awo wennyini wetwala okutandikira, naye nga situnagenda mu maaso. Erinnya Fedro mu Luganda ffe gwe tuyita Teodoro litegeeza ki? Lijja liddiŋŋana nnyo naddala mu bakkiriza Orthodox. Erinnya Luganda lyagala nnyo. Erinnya Orthodox tuba tulubulunde literally kuba mu kiwanango mu Kigiriki kitegeeza kirabo kya Katonda. N'olwekyo taata wange era nasobola omuberebere mu Africa ate oluvannyuma era natukootana omuberebere mu historia mission of Orthodox mu Africa Orthodox n'omukyali Ssabasumba. Erinnya leero litegeeza kirabo kya Katonda. Era mukulu wange kati nina ebirabo bya Katonda bibiri, kubanga Theodoros yandera n'antuusa bantuusa, ate kati Theodoros omulala paapa era patriarch waffe kitebe ekikulu mu Afrika yonna Alexander naye Theodoros n'anzaala mu Bwakabona bwaffe. Nga bwe nakugamba oba nagamba bakuwuliza nti olugendo terwali lwangulu mu kusalawo, naye ate essaawa yatuuka ey'okusalawo nenva mu mikono gya Theodoros eyandera, ate nenyingira mu mikono gya Theodoros eyanzaala mu buweereza bwe. Ekyo kubanga kirabanga kyamagero, naye ate era kwagala kwa Katonda. Nga bwe kiri nti ekirabo kya Katonda kiba mu kwagala. Weewaawo. Awuliza CBS ye mukadde waffe Bishop Jeronymos Muzeeyi, kale muyite Metropolitan, ali wano ku Nicholas Cathedral e Namuŋŋoona. Mukadde wange, enteekateeka zo gw'osinga okuzimanya, naye ate kino nsaba okyogereko. Okusinziira ku byafaayo bya Orthodox Church, wano ku Nicholas Cathedral Namuŋŋoona wali eddwaliro, waliwo amasomero. Church eyo ebyafaayo biraga nti kyaku okuyamba ku beddwaliro, ku masomero agaliraanyeewo. Ekitebe kya Orthodox Church kirina kubeera buli enteekateeka zirina kuba ziti. Wano watuli e Namuŋŋoona munnaffe Mukama gwe yalonda okuweereza mbereberye Bishop Ssebanja Lukasa yalina entegeka tubeere wano n'eddwaliro, tubeere wano n'amasomero okutandikira ku primary, secondary, high school, era bwe kiba kisoboka ne university. Ezaali endooto ze. Ndowooza ne nasale esaanidde okubeera baneetegeka abayizi oba abasaanidde okutambula obulungi olugendo okusoma. Endooto ezo ziri mu kifuba kyaffe. Ebirooto bakadde baffe batandika tukikutte bulungi, tukirowoozaako, ate era twandisabye Yesipaata, naye Sisipaata yokka n'abo bonna abamuyambako nga mwotadde ne Bassekabaka kuba Mussekabaka. Ebirooto byabwe tubituukirize, ate ndowooza wano okubituukiriza kyetaagisa olusozi luno n'ekyapero ya St. Nicholas
ebeere nti ye senta eweereza okusoma kuno okuva ku nasara okutuuka ku yunivasite nga byonna biri wano ku lusozi. Ate naliri eddwaliro lizosobole okuba nti nalo liri University College. Abayizi baffe abasoma ebyobusawo nga gye bakolera ki gye bakolera practices zaabwe nga bwe kisaanidde. Ekyembi olusozi luno twafiirwa ettaka lingi. Era ekyo kankyogere ne bannaffe abeebaka balungi nti mu ddakiika bwe tuba tulowooza kutuukiriza ebintu ebyo tulinawo obwetaavu bw'ettaka okugaziwa kitasoboka ku ddakiika ebyo kubanga n'abapeetoolobe tebamanyi nti bali ku ttaka lyefu. Kumbe bw'otunuulira maapu nga bwe yali emyaka egyasatu olaba nga twalina ettaka then abantu ne bajja mpolampola ne batwalako katusigadde n'akattaka katono. Naye Mukama ye mubeezi, tetujja kutuukiriza ebirooto byabwe. Ndowooza nga bwe kibeera nga eyinza okubeera ne branch eya yunivasite oba ye hospital mu kitundu ekirala ekya Kampala ne tugenda bwe kuba ekyo tetusobola kuddakiika eno kukyewala. Naye Namuŋŋoona nesigala Namuŋŋoona ng'eweereza eby'omwoyo n'eby'omubiri ku bannaffe abali wano mu Kampala naye n'abali ebweru wa Kampala, kubanga ekisingawo okulaba nti omanyibwa oyinza okugenda n'enfuna kiri kyenjagala. N'olwekyo waba awulira nti Namuŋŋoona University Hospital ekola bulungi ku by'omwoyo oba okugyamu okumukasula omwoyo, ajja kujjawa. Avudde Jinja, avudde Mbale, ajja kujjawa. Oba mujja kuyigiriza nti ayagala asome wano high school ne university, avudde Kapichola, avudde Moroto, ajja kujjawa. Noba Kabale agenda enkya. Naye nga mmalirizayo ekibuuzo kyo, ekirooto ekirala kye baali nakyo ye Lubya, ate nga nakyo kirabo kya Bwakabaka. Olusozi Lubya. Olusozi Lubya. Baali nayo ettaka ddene naye ebitaala bituwanagana nakyo. Eyo baategekayo okuzimba kafeedro eya St. Sophia. Ate bwe tugamba Sophia tuba tutegeeza wisdom, amagezi. Twagala olusozi olwo tuteekeko kafeedro kiri mu ntegekera tulikumbira kati tusobole okubanga n'ekirooto ekyo tukituukiriza mu ngeri yonna. Bannaffe abeebaka Sipaata Obadiya ne Theodore Sheyandera ne munnange yonna kuba yonna yateekayo Ssabalowozi Jeronymos yateekayo ekinyalo yamusi tusobole okuba nti kafeedro eyimirira ku lusozi olwo ya St. Sophia eweereze amagezi ga Katonda ku lusozi zonna omusanvu eza Kampala. Bwabwe enyimirira ku lusozi luli ndaba ng'olusingako obuwanvu olusinga ensozi zonna. Ate tetwagambye nti Theodore kirabo kya Katonda, olusozi kirabo kya Katonda, tuteekeko n'amagezi ga Katonda n'amagezi gatandikirawo okutuuka buli mu nnyumba, buli mu ofiisi ne mu Kampala yonna ne mu lusozi yonna ya Kampala. Weewaawo. Oli ku CBS 88.8. Nze musajja wa Kabaka 2 Matobe. Ndi ne mukadde waffe Metropolitan Jeronymos Muzeeyi atubuulira gyenvuddewe. Weewale kuwuliriza CBS. Faaza Mutaasa Paul manyi nti kwoli. Faaza Kibuuka manyi nti kwoli. Mwebale kuyimirizaawo ekelesiya. Mwebale tukumaakuma. Bishopu kino ekibuuzo kyange. Mu kusoma kwo kwonna ofuuse faaza. Era mmanyi wafuuka ne dikoni. Si bwe kiri bishopu. Nzize ngoberera bafaaza mu ekelesiya ne badikoni bwe mba nzijukira bulungi ng'abamu
balina abakyala okuwasa mu ekelesiya kuba kutya n'ekirala mu byogera byonna otuuse kufuuka bishopu gwe nga tobanga nti tewafuna mukyala kiki abayoboke chaki yaffe Orthodox ebintu byetuleetera birimu ebiterebwa ensako ate nga ensibuko y'enzikiriza yaffe ate gwe musingi gw'enzikiriza yaffe n'oluusi ffe abasoma amateeka g'ekyaki tugamba nti yesse mateeka y'obulamu bwaffe ng'ebiva muli nti bw'abanga Katonda kwagala wonna awali okwagala waliwo freedom emirembe eddembe eddembe kati awali okwagala waliwo eddembe we libeerawo likuleetamu essensi ey'okulondawo kiki kyoyagala olina eddembe okukola kyoyagala weetaaye bwebaba bannaffe ab'enzikiriza endala ekintu ekyo tebakikwata bulungi oba tebakikwata bulungi naye ziba nsobi oba obubaka Yesu Kristo bwe yatuleetera tebabuwuliza bulungi n'olwekyo buli area gy'ogendamu osanga nti okwagala kusaanidde okuba nti kutuukirizibwa kuba wano tuli kulya bwa Katonda ate bwe tubeerawo n'okwagala eddembe we liri ery'okusalawo n'olondawo kiki kyonoogoberera n'olwekyo ne mu batume 12 bwe tuba tudda ku kibuuzo kyo ensonga y'okuwasa mwalimu abawasiza n'abatawasa ate era nga gwe musingi ogw'obuweereza mu kyaki yaffe singa nga Yesu Kristo yayagala abatawasiza bokka baba baweereza ndowooza mu mitume temwali baddemu bagira ki bawasiza naye tusanga nga mwe bali abawasiza n'abatawasa naye kati abo kyali kulondebwa kwa Katonda direct Katonda anagujjawo oluvannyuma kinaaba kitya wano Pawulo kyava tuteekerawo omusana ogumala ate era ng'atambulira kuyigiriza kwa Yesu Kristo kubanga Yesu Kristo agamba nti ayagala okungoberera asitule omusalaba gwe agire ki angobere obulamu okutwalira awamu omusalaba naye muli olina okulaba nti buli dakiika olina okudisaidinga mu ngeri yo olabe nti wano okugobera okwagala kwa Katonda kansalewo kino olw'okulokolebwa kwaffe n'olwekyo bwe kitutuuka ku nsonga y'okuwasa ate era nga n'okuwasa kutambulira kukwagala omuweereza yenna mu Orthodox Church ku bwakabona kutandikira ku bwadikoni bwafaayo bwa bishop okusalawo we kuli okulondawo we kuli era alonzewo amanyi nti asitula musalaba n'obufumbo omusalaba n'obwesekinnoomu nabwe musalaba naye gwe situla omusalaba gwo osobole okuweerezani Mukama Katonda oba kyakiro bw'oba osazeewo gwe kennyini tojja kuleeta mutawana oba ku bukulembeze oba ku munno nti ate omusalaba muzito kyolina okulaba nti osateesera Mukama wange olw'okwagala okukuweereza nsitula omusalaba gwe gwatiraako kati olaba nti mu ngeri emu mu ngeri endala ennyo abamu abasalawo olw'okukozesa amagezi ag'ensi nti kankutiika omusalaba tewasala omusalaba gwa muzito nnyo ate olw'okuba nti yeesalirawo kennyini buzito bwabuteeka ku oli amutisse n'oluusi n'akola n'ebyambiyaano naye mu ddakiika ero bw'okola ebyambiyaano olina kwenenya n'owaani Mukama wange bingi naye si kunenya mulala
nolwekyo abatuwuliriza mu Orthodox Church nga ekuuma okuyigiriza kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu ngeri entuufu. Muntu alina eddembe okusalawo okuwasa oba obutawasa. Ate era ne mu buweereza bwaffe kyekimu. N'obulamu obwa bulijjo bw'abakkiriza ky'oba olaba nti tulinayo abakkiriza baffe abali mu bufumbo n'abalala abali basisita n'abalala abali mu kati bwe tutuuka n'okwawulibwa kwaffe kuno osalawo oba n'obeera bufumbo era n'obuweereza oba n'otabeera bufumbo n'obeera n'obuweereza. Kati kiri ekyetaagisa kubanga mu butuufu obutawasa n'okuwasa olina okulaba nti ekisa kya Mukama okirinda kuba toyingiza mu kiri ekirabika nti oyingiddemu naye nga togize eki tosabye Katonda kuwa ekkubo ti ddala lino lyolonze awo olonze bulungi. Emitume baali balonda Matiya bantu ffe tulaba n'amaaso gaffe naye gwolaba emyoyo. Katusabe Mukama Katonda waffe otuwe ekisa alabe tukuba akalulu kaffe oyo anadda mu kifo kya Yuda yakulyamu olwo abeere nga yoyangize ki asaanike. N'olwekyo ku nsonga ero naawe osalawo okusitula omusalaba ogw'obufumbo oba obutali bw'obufumbo kuba si kusalawo kwa nnaku bbiri kuba kwa nnaku ssatu obulamu bwo bwonna. Ate era ng'ekiri muli okulaba nti otuuka bulamu obutaggwaawo olina okuddira Mukama Katonda. Ekirabo kino kirina ewa ssekinnoomu. Omusalaba naagusobola ogusitula Mukama bw'agamba nti siteeruke. Mukama bw'agamba nti yesi gwe noba nti waaye bannange mumpulire nga ffe ku luno lwokwawe bishopu wange ompulira era akubuuza emirundi 3 okirowoozezaako mu ngeri yonna osabye Mukama Katonda wo olaba nti onoobisobola gwe noga nti ye kati bishopu talina buvunaanyizibwa nti atoze mulala ajja kubuuzabuuza nti lwaki juzi gakubuuza emirundi 3 ogamba nokale bwetyo bwe tutambula era yenzikiriza entuufu eyo era tugamba nti yenzikiriza ya Orthodox ebiva ku musiitalo bireeta ebitawaana. Ate bwe tubeera mu nzikiriza yaffe Kristo ejja kuleetera okwagala n'eddembe tuba tetubitambuzizza buli kuba wali okwagala waliwo eddembe n'eddembe linamu okusalawo kiki kyoyagala. Weewaawo gwe muwuliza Bishop Metropolitan Jeronymos Muzeeyi. Bishop amaaso gange galina kyegandaba kuba Orthodox naddala baweereza abaayawulirwa waliwo ebiri common physically mu ndabika. Aba-Orthodox abaayawulibwa bensinga okulaba ne boddidde mu bigere. Mukadde waffe Mukama amuwummuza emirembe nankyama. Mukadde waffe Metropolitan Yona Lwanga. Ate era naawe n'abamu ku bafaada tebayigganya kirevu kiba kinyirira bunyirizi bw'ekiti. Ndebye ne ku bafaada abamu n'enviiri tebamala gazisalaga bino ebyaffe bitava mu saaluuni. Kiki ekiri mabega w'ekyo yebuyonaani eyo kikibuyagenda dda kirevu ki mu butuufu kyaki yaffe n'ekirevu ate nga biva ndagala nkadde ekirevu kyalo abakulu mwenna ekirevu kiba ekirevu ekyo ekyalo ekireetebwa mu ndagala n'enkadde tukituukiriza ffe kubanga bwe tugamba nti tuli Orthodox manya nti tulinako ebintu byepajja ku bannaffe Abayudaaya b'Ekiyudaaya era leero n'endagala n'enkadde n'ekirevu kino kubaweereza ba Mukama nga tudda ne Paalomero gwenzituseemu emirundi mingi. Ekirevu tugira ki tukikuuma n'okusingira ddala basazeewo okukola ki obutawasa. Ekirevu tukikuuma ate era nga ekirevu kino mu ngeri emu oba endala kiraga nti ddala ddala
ebisajja kubanga kyangu ddala omuntu atalina kirevu okubuusibwabuusibwamu bamusajja faza wange kibuuka bwakuwulira ng'agamba ati naye ekirevu oba wakireseeko ddala kiraga ddala nti omusajja n'olwekyo ekirevu ekyo Orthodox Church ekikuumi ng'akalombolombo naye nga kava mu ndagaano nkadde era nga ne Mukama bwaffe yajja nti si kubijjawo naye kubituukiriza naffe tubituukiriza akalombolombo ne mu nzikiriza ezituliraanye ennyo kyemanyi mu history ekirevu kyalimu naye nga tulaba nti eriyo movement eyokulaba nti tutuukaganira n'embeera nga bweri abantu balaba ekirevu ng'ekintu ekitakyalimu bwa mwoyo kirimu oba ate n'okulaba nti omuntu ayiganya banne oluusi n'abatta n'okubatta balaba ekirevu basituka olwekyo olinanga nti kankole ekyangu nzijeko ekirevu kufaanane nti abakizigate ensi naye kwe tugamba nti ekirevu kisigalewo oli mu ntandikwa nga tanaba kutegeera ajja kutwala ng'ensi bwetegeera ekirevu mu ngeri eyakakati naye oluvannyuma nti waayi ekipima si byebino ebirabika kyekiri munda si luwombo lwendaba naye ki ekiri mu luwombo ndabye ekyali n'ekiravu ng'abalala bayinza okukola ebiryamyo naye ekirevu kyona ate bwetusi ku mwoyo ndaba nga akisaamidde era kisaamidde kirevu kya Katonda kirevu kya buweereza kirevu kya kukkiriza kirevu kya bukkakkamu kirevu ky'amagezi ga Katonda n'okutusigira ddala nti kiragira ddala nga kuba tewaliyo ameza birevu ku ludda olw'okwagala obugagazi wewaawo waliwo abepangapanga okuzannya emizannyo naye kati kino ekirevu nga Mukama bwe yategeka empirikaze naye akikuumye bwekityo bwe kitambula naye ate n'enviiri nazo ati musala nnyo n'enviiri bwezito tusalira ddala naye nga ku nviiri olw'okubanga bannaffe abazungu enviiri bwazireka ebbanga ddene ziyinza okutuuka ku bannaffe abazungu bajja wano kisingako ekyaffe kiragira ddala kiwaamu n'olwekyo bawaliriza ezo enviiri okuba empaawo era nga n'empawuleeto yakikwatako nti abakyala kirungi bazireke enviiri zikula okulaga obukyala bwabwe naye omwami azikendeeza nze bwe mba nga ntudde ne bannanga abo abalabirizi oba abazungu nga nti walenzi zino okuva mu nsanvu mu emusiisangako ki makansi aga nti singa zibadde zaffe singa okulula bukuluzi awuliza CBS 88.8 banaye manyi kwemuli gwe bali kutugoberera naddala abali ku mukutu gwaffe ogwa CBS FM UG official gwe mukutu gwaffe ogwa YouTube emikutu gyaffe gisigadde CBS Facebook CBS Instagram CBS genda kugeza ku CBS FM UG oba otufuna bulungi nze musajja wa Kabaka Matuufu munnabuddu ndi ne mukadde waffe Metropolitan Jeronymos Muzeeyi tumunoonyezaako tumusanga wano ku Nicola Cathedral Namuŋŋoona atubuulira gyevuddewo awo ennyini Bishop ekelesiya erina byeboolamu kulya ku dayiningi ekyokulabirako enzikiriza ezimu zo zirya buli kimu endala ne bakuulira nti olidde kino eddiini ogivaamu era oboolebwa endala tezivumirira nnyo n'esomesa ebyawandiikibwa kati njogera ng'omukatuliki ensolo ezimu ffe tuzironda n'okuliibwa ne ziriibwa ekelesiya Orthodox Church erina byetanya ebitajja ku dayiningi n'ebitanywebwa
mu byokulya ate era Orthodox etambuza b'Orthodox waawo bwe ŋŋamba etambuza b'Orthodox nakyo nkinyonyoleko kubanga kyakikozesa naye Catholic oba Eklesiya oba Orthodox ebigambo biva mu Kigiriki kati ife bwe twasigaza ekigambo Catholic oba Orthodox bw'oba otunulira ne Catholic kyekimu ng'ebigambo naye nga essensi eri mu Orthodox nti Orthodox ge mazima agakaawa agakuumiddwa nga Yesu Kristo bwe yagawa abitume era n'ekyaki nga bwe gakuumye ku bantu be oba mu bantu be abakutambuzibwa n'Omwoyo Omutuukirivu abo be batuukirivu. N'olwekyo bwe tugaa nti Catholic kikya bonna ffe nga kyaki bw'agamba nti mugende ku mawanga gonna si kubawa biri ebitujjira mu mutwe kwe kubawa amazima nga bwe yagale bigalokola. N'olwekyo ffe mu Orthodox Church tukozesa ebigambo ebyo byonna ebibiri Orthodox ne Catholic naye olw'okubanga waliwo abatekesera nnyo ku Catholic kyetuva tukozesa ki Orthodox kati kyebanga nti mu Orthodox ebyokulya byonna ku mmeeza bikkiriza n'ebyokunywa byonna bikkirizibwa naye ate waliwo ebiseera bwe tubyewaliranga mu biseera ebyekisiibo naye nga sigamba nti ebyokulya ebyo bibi tuba tutandise okulaba tukola okwegezesaamu okw'omwoyo n'okugezesaamu okw'omwoyo batata baffe abajjudde omwoyo omutuukirivu ne basalawo nti kino nakiini tukiteeke ebbali olw'okwegezesaamu okwo katugambe kambaleetera abatuuliza basobole nabo okukiteeka mu birowoozo byabwe bw'onoonyereza ennyo ogenda okwesanga nga Mukama waffe yafuna omubiri ngaffe yayogera ngaffe yakowa ngaffe yaliko omutonga egaffe naye ate talya nnyama tiyolya ennyo fiki ekyatutalula ate era n'ennyama mu ntandikwa ku bali abaali mu paradise Adamu ne Eva weetegereze nnyo ne gundi bwe yabawa biki basaanidde okulya terinde okulya nnyama timwali mu nnyama ojja kwesanga ennyama ng'eyingidde mu kiseera ky'amataba ga Noowa ng'ebisolo biyingira ekyombo n'olwekyo bannaffe ne baba nti yes ekiweereddwa omukisa kuba Peter yalaba essuuka ng'ejjudde ebyokulya byonna n'ekyo tukirina mu gundi mu Bayibuli era ne mu nzikiriza ne mu njigiriza salooye naye aga nti kitasaanire sisobola kukisala bwe kiba kitandikiddwa n'okwebaza era nga kiweereddwa omukisa kikolebwa kikiriibwa n'olwekyo tulya byonna naye ate tulinamu ebiseera ebimu bwe tubyewala olw'okuba tuli mu kisiibo oba tuli mu kwegezesaamu okw'omwoyo kati balinawo abantu bannaffe abagamba nti okunywa tetusaanidde kunywa mwenge tuba tuli bakiza eyo nsobi ife tunywera ddala oli ku CBS naye ate nywa ekirabika nti tekisuukiridde ekisaanidde n'olwekyo munnaffe Pawulo bw'aba ayogera nti obutamiivu kibi sigamba nti tonywa ate awo olaba nti awalala agamba Timotheo nywako kaawayini olw'obulamu bwo n'olwekyo tewaliwo okukontana ate era ne ku meeza entukufu olaba nga kaawayini kasembedde kanywe n'olwekyo obw'Orthodox bubeerawo olabira ddala nti balansi mu nzikiza n'embulamu biri ku levo erabika nti ddala ddala yakwata omulamwa eri Yesu Kristo bye yatuleetera nga bye bisaanira okutambulirako tusobole okubeera abantu ba Katonda n'okutuuka mu bulokovu ate era n'obuntu owa bulijjo abiraba
bino ddala byebituufu kuba ekituufu kibeera kituufu amazima gabeera mazima kati omwenge guno oba toxic eyetuleetera omwenge omuntu ogenda okwesanga tufa tulina amatooke wano omwenge mweguli guva mumatooke embidde ndowooza ne bwoteekamu kandiizi nako kavaamu n'olwekyo mukama yakateekamu sifuga nti fo tukatenda mukataagisa mu mubiri gwaffe mulevu esaanidde kati bwogenda mu bajapani kubanza nasoma n'abajapani omwenge mugukola mutya ndowooza amatooke temugali tufe tugukola mu muceere ogenda okwesanga nemuceere akenge bwe kali ogenda okusanga bali miwogo banafe abanava nga ne muwogo akenge mwe kali kati oba osobola okusaba bulaba nti mukama ngeri giyateekamu ebintu akenge mwe kali era keetaagisa mu mubiri gwaffe naye kulevu esaani sesuukiri si butamire nolwekyo osobola ekiteyagala butamire naye nywako ekirabika nti kiri kulevu esaani olwobulungo bwakirungi era tegaana kulya nswa tegaana kulya mutamuza munabagoki weebaze mukama kiweebwa omukisa kigenda eyo ngaosobokiso kuba ne mukama byonna bye yatonda yalaba nti birungi ewaawo olubuto olumubiri guyinza oba oluusi tubeera n'emiziro for social organization ebirala nnyo naye siga nti kyaki eyigiriza nti bino temubirya oba bino temubinywa ebyo tebiriyo mu kiseera kino tugamba nti tuli mu kisiibo tulyewa mu kiseera kino twebaze mukama tuliwe omukisa tulye oba biva ku mukama bituwa amaanyi tutambulire mukama nga kimanyi mu Orthodox Church olwokusatu n'olwokuna olwokutaano yes tewali kulya ennyama olwokusatu n'olwokutaano tulwanga tusiiba kyatandikira ddala mu senture esooka nokutuusa enva bijanjabukabijanja bukawematoafenolimonde genda mu maaso naye ate tulina n'ekisiibo ekyokutuuka kufiizokera kwa mukama waffe tulinayo n'ekisiibo kati nomwezi guno ekyabikira mariya kati tunatuuka ku 15 olunaku lwetujjukira okwebakakwe tulina okulaba nti naku 15 giraki tusiiba tulinayo n'ebisiibo gy'abatume mu mwezi gwa June tulinayo ebisiibo bya mubatiza Yowaani naffe erinnya lye Yowaani kwetusiiba olunaku tuba tutwetereka okulutuukako n'olwekyo ebisiibo bye biriyo ne twewala ebyokulya ebiba kyaki yaffe gyetadde naye nga si tutwala nti biri eryenzikiriza naye tukole okwegezesaamu okusaanidde olw'omu ate tujja kubigira nga tumaze eki okukola ki okwegezesaamu. Awuliza CBS ye mukadde waffe Metropolitan Jeronymos Muzeeyi tufundikira n'ekitundu kino ekyokuna eddakiika tibulayo nnyingi nnyo nsuubira tyolina byoligamu muleke kuddanga eyo ku mweso mu masaŋŋanzira ne muwakana ensonga azoogedde yo nga Orthodox Church terina kyeboola kasita osaba n'omubiri gwojuba gukikkiriza bibirya embeera bwetyo bweri muganda wa Dickson Kulumba ndowooza owulidde engule eva muwogo ey'obwakabaka bwa Buganda simbi naye tonywa kangi nyakakweraniza kamera y'obwongereza ali ku CBS mukadde waffe Bishop oyina Orthodox gabameka ebitabo byebalaga wujjidde mu Uganda figa eyabakkiriza obutuufu erinamu question mark nyingi naye nga rough figure tuzanyira mu wano point nyiri nga tutudde Uganda yonna kati olwokubanga tulina dayosisi 3 ate dayosisi emu eya Kampala dayosisi y'Ejjinja ne Eastern abantu ebuvanjuba ne dayosisi y'Eggulu naki n'amambuka tulina okulaba nti tuddamu okudemarcatinga ne census tulabe
buli diocese etwala kubameka ku walukwe. Nze nsobola okutegeera nti endiga zange n'endiga bwezi ow'ejjinja bina kuba mu kiseera kiri ebitabo byonna byalinga bitwala Uganda yonna. Munnange omugenzi yonna oba Orthodox taata beyandira oba taata kuyandira yali ng'atwala Kampala ne Uganda yonna. Kati nze ndi gundi wa Kampala naye sikkireminga nti ne Uganda yonna kuba tulina n'edayosisi ezebbiri z'ennange kuli ejjinja ly'efu. Olwo tujja kuddamu kulaba nti tukola census. Bannaffe abakkiriza Orthodox bansi abakkiriza Orthodox bokka naabo bakuwuliza ne gavumenti emanye nti bw'oba oli mu maaso gaabwe bamanya kuba figures mean a lot. Olina abakkiriza bameka ogamba nti be baana bo ab'omwoyo b'oweereza. Weewaawo. Bishop nga tunaatera okufundikira, biki bye waali agadde abawuliriza abakuwuliriza kaakano kuba okyali mugole bamanye mu nteekateeka zo? Nandisabye abakkiriza bonna Orthodox naye nabali abakkiriza mu Kristo nti mu ddakiika eno nga bwe Ssaabawagizi wa Kampala mu kkanisa Orthodox mu ndowooza yange ekisooka twebaze Mukama Katonda olwa munnaffe Sipaata yanoonyereza enzikiriza Orthodox kuba teyaleetebwa Bazungu, yaleetebwa munnaffe yakusooka byonna yali Mwangirikaani naye n'atuula wansi n'asoma ebitabo era n'agituukako n'agituleetera nga akozesa beesi ye wa eddege. Munnaffe Father John Kibuga kyakulembera. Church eno y'Orthodox ye maama w'amakanisa gonna agakkiriza mu Kristo. Church eno y'Orthodox yekutte enzikiriza ey'Obukristo mu bujjuvu. Mu ngeri emu oba endala kino nkyogera mulundi ogusoose naye nga siri original kuba nja kwewalako n'ebirowoozo ebirala byonna nti bwe tuba tugamba nti Uganda is a part of Africa, oli Churchwill yali ng'atunudde oba ng'awulidde ebiri mu Africa yonna naye n'agamba nti wano wentuuse this is the part of what? Of Africa. Kati paros mu Luganda simanyi nyinza kukivunula nti naye ekkula n'olwekyo kati nzikiriza ngambe bannanga Orthodox n'abatali Orthodox nti mu Bukristo tulina church ekkula eyitibwa ki Orthodox, kubanga buli kyokwatako kyolowoozaako eky'Obukristo ekituukiridde ebyokukola kisanga. Weewaawo Pawulo yagamba nti nalina akalwadde nensaba Mukama wange akanzijjeko naye Mukama Katonda agamba nti mu weakness amaanyi gange mugerekera ki mugalabikira mu bunafu ate mwe muva amaanyi gange. Abo abampuliriza kati oba abandaba ku mutimbagano baga nti Ssabalabizi agamba nti Orthodox ye part of Christianity bajja kuba ne question mark n'okusingira ddala bwe batuuka enamumona ne batunula kuba ekyo baanatunula bye birabika oluwambo balulaba ntuuse ebyensozi endala nenya kuzaatula naye nentuuka enamumona wano wagamba nti ye part of Christianity nti eno ye part of what? Christianity.
kati Yesu Kristo bwe yagamba mu ngero ze nti bw'oba ozudde nti eri part of Christianity olina okutunda kyonna kyogira kikyoli nakyo okiyaayage bweba essamba oba ttaka olitwale osobole okulaba nti ofuna kiri ekirimu nga ntangira kira ku Orthodox kuba obedde bali ku Orthodox bagikwate bulungi ng'ekyali beebaze Mukama batambulire mu nzikiriza eyo entuufu atuuke ku bulamu bwatagwa bannaffe abatulaba nga bali wala oba bali kumpi naffe naye nga bategedde nti paaroga Christianity ekkula lya Kristo liri ennamuŋŋoona oba liri mu Orthodox kankyatule mu ngeri basirina kutya kukyatula enzikiriza yabe bajje kumpi beetegereze kyetuyita paaroga Christianity byebiriwo ebyo nga bageraageranyiza nawale we bali bajja kulabira ddala nti Saabalabirizi byatugamba oba byeyayigiriza ku mutimbagano ku lunaku luli oba ku Ssabasumba yali ayogera kituufu naye nga lwaki mbatwala ewala muyingire ne mu bitabo musome kati ku ddakiika eno ebitabo yinza n'okusoma ku mutimbagano oba n'ogenda mu library n'osoma kino kyemba kukola kuno kiri challenge mu ngeri emu oba endala naasiba badde asigasigana mu Orthodox nti oba siwendi si watuufu oba mbuusabuusa okubuusabuusa okugwemu nti paaroga Christianity gwe Orthodox ayagala okulabira ddala amazima nga Yesu Kristo ge yatuleetera tusobole okulaba nti tutambula nagwo mu mwoyo ne mu mazima ate era Katonda mwoyo n'amazima biri wali biri mufu ate mu bunafu obwo bulire kati batugamba nti nga bye twayogeddeko nga mu ntandikwa nti awali okwagala ewali n'eddembe omulala yagega nti ate binaatambula bite oleeta eddembe ojja kulaba nti oli erisuukiridde okwagala kufudde kati ffe tugamba nti waayi ofe otwategeera bulungi Yesu Kristo nga bagala mu kwagala essensi yaayo ly'eddembe toyinza kubeera nakwagala nga tolina ddembe ate bandare oba ensalo y'eddembe kwekwagala n'olwekyo omuntu ajjudde oba Orthodox buli bwatunula bwati aga nti wano munnange oba nze kennyini neme kulinnyirira kiri Mukama wange kiyandeetera okwagala n'eddembe kubanga kuge mazima agakawa oba agagiraki agalogologo n'olwekyo nebwobubaka mbutuusa bulungi kubakkiriza Orthodox era ne kuba naffe abali n'abali obulamu bw'Okristo naye lwaki n'abali ebweru bw'Okristo kubanga ffe Orthodox waffe tebukoma ku bakristo bokka tutuuka ne kubali ebweru Orthodox abantu baba atunula bulungi waliwo bingi gyetwagala n'ebweru Okristo Orthodox naye ate n'ekirala kye nandigambye bannaffe Orthodox nga tumaliriza mu butuufu obulamu bw'ensi eno bwe tuyitamu nga era nange bwengisemu ate era nga eporogulaamu yogyevudde tusanga ebizibu bingi tusanga ebisoomooza bingi naye ate weebuuza Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulokozi wa kabaka waffe ali ku musalaba akaaba lwaki Mukama Katonda ate era n'olaba nti mu ngeri ye esuukiridde amagezi gaffe ag'ensi eno abiyitamu era n'aleeta obuwanguzi obw'okuzuukira okubaki n'olwekyo ebisoomooza ebitujjira mu Mukama tebitujja mu kukkiriza okusaanira oba okutuukiriza ate naye Mukama Katonda waffe abikwatako nagamba mugume nze mbangudde ensi tebirema kubeerawo ebyo
bijja naye gwe nywerera ku Mukama Katonda nywerera mu nzikirira nywerera mu kyaki yo Mukama ali kumpi naawe ojja kulaba nti obiyitamu ate weebuuze mbiyiseemu ntya ago ge maanyi g'enzikiriza abamu batuuka n'okwerabira Katonda oba okwerabira kyaki olw'okuba bagita mu kisoomozi ye Pawulo naye omuweereza yatuuka ate ne mu ggobe ly'okusatu akuleetera okwebuuza ebintu ebitali bimu nga ne Mukama Katonda ali ku musalaba lwaki ekyo ekimuddaakika eyo gw'ofuna bufunyi Mukama bw'akwagala oluusi ebimu abireka obiyitemu ebirabika nti bizibu era ne ku bantu abalala abalikwetoolodde ne baga nti oyo akkiriza ennyo oyo muntu wa Katonda ng'ayite naye ali kumpi naawe ojja kubiyitamu oli Pawulo yatuuka ne mu ggulu ery'okusatu olaba nga kibooko zimulya asibibwa akubo ate alibwamu n'olukwe ne banne abalabika nti baluganda bagamba nti abooluganda ab'obulimu naye agamba nti mu byonna teri kijja kunzija kwagala kwange ebika kubanga Mukama ebyo abireka akusobozese okulaba nti owa ekyokulabirako ekirungi kamalize nebya Pawulo ndaba otunudde ku ssaawa nga tonnamaliriza Bishopu ebyafaayo ku lusozi wano e Namuŋŋoona okuviira ddala ku muzaddewo Bishopu Nankyamu ne bw'oddidde ebigere badde batunuulira obulamu bw'ensi obw'abantu ab'enzikiriza zonna obw'amawanga gonna obw'ekikula ky'omuntu oba mukazi oba mwana oba musajja nga boogera n'eddoboozi ekkaamufu kumpi kwagala kuboggola eri abo abatukulembera ku mitendera egy'enjawulo naye nga balwanirira nnyo eddembe ly'omuntu ery'obwebange onookuuma otya fulaaga eyo oba akati ako ng'era bannamawulire tuyita ati Bishopu atuyise Namuŋŋoona ajja batugambirako bonna baabagambyewo enjawulo enaabeerawo ejja kubeerawo eti wa buli omu alina enkatu gyakwatamu ebintu ku microphone oba omukisa ogw'okubeera ku microphone si za kwanjula oba kuleeta ebibi byonna ebikolebwa mu nnyumba oba n'abantu wali ku microphone ffe tulina ekyokulabirako ekirungi Yesu Kristo kubaali abaali mu lukiiko lwa Sanhedrin nga Nikodemos yalina essaawa ze ez'ekiro zibasisinkana naye ne boogera ebirabika nti byekusa ate era birokola ate ne biyambira ddala ate ne bikuuma amaanyi ate ne biragira ddala nti omuntu ayogera ne Nikodemos mwana ddala wa Katonda alese obubaka obw'okulokola era ogenda okwesanga nga Nikodemos alabye Mukama we yamuyigiriza ekiro ate era yamugamba n'ekintu ekirabika nti kizibu nti bw'otoozaalibwa omulundi gwakubiri tojja kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda naga atuwaayo nze luse n'okubeera MP kankozese n'olulimi olwalinakuzibu ndi muntu mukulu ndadda mu lubuto lwa Katonda lwa maama nziremu nzaalibwe naga nti katulina okuzaalibwa kwangeri ddala n'olwekyo abampuliriza omulimu nja kugutwala mu maaso ogwa Orthodox n'ogwa Lwanga oba gwa taata wange Ssaabalamuzi Orthodox Nankyama ne Ssaabalamuzi yonna Lwanga naye temu ngeri ddala erabika nti eby'omunju byogerebwa muki munju si byakwogera bweru si byalukazi
n'abo abali mu bukulembeze obutali bumu mbasaba nange mbaaniriza tukozese omukisa ogwo ku bukulembeze bwe tulimu okulaba nti tusisinkana mu ofiisi zaffe mu nnyumba zaffe buli omu n'awuliriza munne ate era nga bwe nkugambye nti obuorthodox ye olise paro amakula ekkula ly'obukristo nti orthodox egamba nti ekigambo Katonda kiyatuma kuba oyo gundi Yesu Kristo kigambo kyekirokola kyekiyamba kyekyogera mu maaso civilization esaanidde netufune omukisa ogw'okutuula ku mmeeza ogw'okwanirizagana mu ofiisi zaffe mu nnyumba zaffe twogere ku bintu ebikwata ku bantu betugira betukulembera oba mu ngeri endala gye tugamba dialogue nkuwulirize ompulirize oli gwe tuweereza ajja kwesanga nti mu kiseera kiri ekyayita ebintu byali bikwatibwa bwebyo era nga bitunyikiza kati bikyusa misitale bwe bubaka Ssaabalamuzi Jeronymos bwe yatuusa ku mukulembeze soaliso naye si kumusuuta kyova olaba nti ffe tetugamba nti tugwe mu kkubo tusabe n'emikono tugiyimuse waggulu ebyo byakabandole dda mu kisenge kyo weesibire muli osabe Mukama waalaba mu kyama si kubyogera baga nti Jeronymos agambye Ssaabalamuzi ebyo si byenoonya nze naye nja kutuuka wonna wasaanidde okutuuka n'omuggo gwange n'ekirevu kyange nga bw'okiraba nyimirire ku magulu nakugamba nti Uganda njagala nnyo tewabeerangawo kifaananyi oba kirooto kiyita mu bwongo bwange nti mbeera w'ensi edda ne bwebanga ebizibu byonna byetu obulamu bwange nali nzikiriza mu Uganda nebaza Mukama okundeeta n'okunzisaano myaka gyange kati egy'obukulu nja kugiweereza mu ngeri yonna naye mu ngeri entuufu ey'obwosobozi. Metropolitan Ssabasumba wadde ojuliza Paulo. Paulo oyo yagamba bakigagambye nti omulimu ogukoze enzikiriza njikuumi ebizibu mbiyiseemu ebyo byonna kwagala kwa Katonda nnindiridde engule eteekebwe ku mutwe gwange naye sinzezeka n'abalala bonna abanangobera baga nti nze ngobera Yesu Kristo namwe mungobereko n'olwekyo ebyo nsaba bannange bansabireko mu nkola yange mu kusaba kwange mu bulungi bwa Uganda yaffe mu bulungi bw'ekkula ly'obukristo yaffe mu Uganda muno ntuukirize ebirooto by'abajjajja baffe ne generation ezijja Uganda yaffe etambule ku musingi gw'Orthodox nga nkula oba nga bwetugambye ye part of Christianity. Amen. Mukama mbaire kubeesi. Tweyanza nnyo tweyanzike sijja kusukka kaawa oyo mukadde waffe His Eminence Metropolitan Jeronymos Muzeeyi okuva wano mu Orthodox Church wetuzze tumusanga buli kiseera ku Nicholas Cathedral e Namuŋŋoona ayogedde gye nvuddewo manyi kyolina kyofunye gwe omuto gw'omukulu gwe wenzikiriza endala yonna ate gwe Orthodox oyongedde okumanya bishopu wo sijja kusukka wano beebaza okuwuliza CBS baagaliza ekiro ekirungi baagaliza weekend nze musajja wa Kabaka birimu y'ematovu ayi Katonda kuba Ssaabasajja Kabaka 88.8 CBS FM.